Wabwaire kufaddanga yakatandika okuyimba. Omulimu gwo ogw'omutego gwali gwakuwoza mu nnyimba z'abajamayi. Kati kyatuyamba tinno kati yadda mu ki mu byabufuzi ninga tabbe ennyimba bitooke ebyo. Yokka esobola kufuba fango n'egiwanga. Tobi present tabanga akozesa ebiragalagala. Simanyi. Omusumba abanyumiza ku Shiba. Mbu mwali mulabyeko omusajja wa Shiba. Mwali mulabyeko. Musumba tutobeera nnyo fala munakyalo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nalabye Lubigi mujjukira bulungi agenda maaso n'okubanga agobwamu abantu nese kugoba yenna. Wabula wiiki eno very unfortunate side za Bulenga nankwadde side eyo ebitundu byeyo waliwo we baagoba abantu plain ne babagobawo bonna batandise oyiwawo ettaka bazingizaawo n'ekiba zitandise oyinyiramu zireeta matiyo n'okuba nti bateekateeka okubeera nga bagenda kubaako structure gye bateeka naye ng'ate we baagoba ki abantu Bukenya there you go cause nalabye abakulembeze nga Bobi batabudde bakansala baayo bakibeebuuza twali wano ng'abantu baffe bakola ki babagobako abamu tebannafuna nayo babeera kijja kitya nti essaawa zino bayiyeemu ettaka baseeteza bagenda teekawo structure ekyo kyabuswavu mukko si kyabuswavu mu kyabuswavu ddala ekibanga kiri bwe kiti era nelaba ne mu Lubigi wano era olwo ettaka awaliwo ebigenda maaso bamukolero lyaki era mu Lubigi kati baba bakoze ekintu ekyo awantu ngaawo bagobya abantu bakirabikamu bubi weewaawo waliwo etteeka agagoberera abo abazimba mu bifo w'ebityo kiyinza okuba nga ddala kituufu bafunye olukusa ne bababuulira enzimba gye balina okuzimbawo naye mu kifaananyi nga wakagobawo abantu tewannaweza na myezi 5 kiba kiri mu bantu mu Lubigi wakkirizibwa okuzimba kikyogenda okukolerawo oyinza okuba ogenda kukolerawo ng'amafuta ngaago petrol station oba kukolera wona muli mu ntobazi ogenda n'osaba ne bakuwa olukusa ne bakubuulira n'enzimba gy'olina okukola ki okuzimba naye ekifo ate kye wakagobamu abantu wennyini muveewo tutereeze obutonde kuba babagoba babaga muveewo tutereeze obutonde kati babutereezezza. No, just wrong timing. It is in plain sight. Okubanga wakagobawo abatuuze ate n'oteekawo omutuuze ate omu wagobye batuuze nosaawo omutuuze n'oteekawo omutuuze kyekyo kinnyini kati olaba eyo statement gy'okoze ogobyewo abatuuze n'oteekawo omutuuze olwanga ali mu kano nti abantu abamu bo bafevaringa nti kati gwebeerawo bali ate bakole ki nze ndowooza it was just wrong timing. Singa ogambye nti baali babagobawo dda maybe ne batebayitawaawo emyaka deni najja kwega kiringa ekiraga nti ogamba nti omugagga ye yagambye baveewo kuba kiringa ekiraga nti baagobawo bamwanayingi bano bantu ba muntu wansi obwavuddewo ate ne batugamba nti abagagga balina influence mu gavumenti yagenze n'abaako kazanga mubajjewo waliwo kyenjagala okuteekawaawo naye ng'ate si y'ensonga eyalagibwa wali mu kubanga bagobawo abantu naye gogobyewo abantu muzimbi awakyamu wano temuzimbawo for example bagobye mu ntobazi ate akabagobawo bwoti wabeeranga bawulirayo bwe bati ogenda okulaba ng'omu apaakinga kantaandiko zimba yes nze ndowooza it was unfair. Kale abo tukomawo mu entertainment kati nga tuvuddeyo eyo mwana mulenzi alien skin weekend yagenda maaso n'okuba nti alumbibwa Fangon ne bagireka bulere okozi waliwo ne picha ezagenda maaso n'okuba nga zikwatibwa eziwerera ddala bwe balumba ku Fangon bayasa ebintu ebyenjawulo n'emmotoka nagira begezeeko damage amadirisa kavuyo kaali kanje era omusaayi gwayiikako kubamu kubaaliwo ebiwundu baabifuna n'omusaayi Fangon bamulumbye era ali ndowoozaako kirowoozi walolabeko vidiyo ya kampu ya Fangon nga bateekayo kampu ng'omukulembeze akkirira bw'ati amadaala n'olaba abantu abali awo bonna just genda mu compound ya Fangon okya olabira ddala kampu oga bano ba security bonna bajansi oba ki olabira ddala ne picture president waabwe gy'abeeramu ng'alinga munnamagye ayambala obwo obunnamagye alinga ateeseeko bulletproof era nimanyi waliwo ebikonde ebigenda obbeera mu kampu eno lumu finally baakikoze babalumba ate nga bakyabalumba because it is the picture
you depict we are ready for war. Yenna atwenganga. Era omukulembeze abeerawo Fada Mpoziani is the Alpha and the Omega. And the Alpha and Omega is God himself. Toyina mukwatako toyina kukola ki. Ayina abasajja abeebifuba agenda ku konsati n'alagira oyo akubye ebitaliyo mugenda musomesa essomo. Alina sebe eggaali. Why do you have a girl and you don't expect war? Kati kyenjogeddeko bajja lowooza mbu am attacking them. Nze nali ndaba ku fango ndi bwenti nga ndaba olutalo. Ng'olaba nti essaawa yonna waliwo ekiyinza okutuuka. Because ekibuli kye balaga. Ekibuli. Yes, you can compare Fangoni with the fire base. Nate Fangoni bate bakisusa ekibuli fa baliwo kati olaba awo nawe basulaye bati mu compound nze olusi nga ntulira waliwo yeko video z'aba hip hop violence olaba video nange olaba mu violence bwati engeri bakasuka chupade bakoze yokka esobola kufuba Fangoni n'egiwanga. Just eyo yali gibayita ambush. Babagwamu nga tebeetegese era bamaliriza olaba era bali babazizza. Kati olaba kyayogedde. It is almost a camp. Kati gogamba nti babalumbye tekinkanga ngamba singa babalumba ne babawangula balingidde munda ne babawamba ne babako ne bebasaawo ne bakaaba n'okukaaba ne babakuba kiboko. Niwo bawajja wagwamu gwina okuba n'okuba amayinja ate n'odduka emisiri. Enkambi ya Alien eriko omusajja yalinga omuwalabu oyo baba muyitaani aliwo eno omuwanvu ennyo Julio bakujulio waliwo ate omwanvu omweru alimu oluwalabu asobola okuba abantu abawera 40 balina eggaali asobola okuba abantu abawera 200 omuntu ogwo ensobi gyaliwo ndino tasolawo awo kati oyo gapita ku bano baguuli ba Eddy Mutwa akuba abawera 3 ali awo simanyi linnya naye ng'alimu oluwalabu simanyi linnya mutegeere bokisa awudde emirimu nga gyagamba nti ze mu Uganda siinaamu kyenjagalamu mu Uganda kulaga muntu mu Uganda nkuba njagala beebweru kubanga mu Uganda bonna mbasobola kati yo yali ku gaali yali kati bagwambu just ambush niira walaba emisinde gye bakola ki ezegeza alien skin babalumba anaaweya anaaweya era wakiraba ekiriwo babalumbe ku street nga balina bwe balaga beegoyeko obulabe mu bufuuzi ezo sinaba nga si kirungi kiyinza luusi n'ovaamu okuyiwa omusaayi era gwayiika kozi bagayi balina ebiwundu abafango era bangi ebyokusaala ninga buli muntu yandisigadde ku ki muleeni ye defendi nga muyimbiwo bw'aba atuuse mu bulabe obutali butuufu omudifendi niwo okuva eno nti n'olumbi oli ne mu mateeka kiba tekikkirizibwa paka mu geeti munda kale still nga tukyali ku entertainment Pademan weekend yavuddeyo n'akola akatambi producer Pademan yali producer wa Bobi Wine mulayini eyo yakoze akatambi ng'awakanya ebigambo bya Eddy Kenzo. Eddy Kenzo gye buvuddeko agaye kyamudusa mu Firebase ng'okukopa ennyimba okuli muli takulabanga Bobi Wine kuvadde nga yakatandika okuyimba omulimu gwe ogw'omutwe gwali gwakwoza mu nnyimba z'Abajamaica. Olwo oluyimba lwebayita Peter Pata genda oluwulirize nga kikadde Masan Players owulize n'oluyimba lwebayita Aja Mandikaawo olwa Nubian Linani yali Nubian Lioyo Mekawa Mekawa lwa Nubian Line Bobi Wine alina nyimba nyingi olwo oluyimba lwebayita Bam Bam olwa Bobi Wine Bamba Dam Bambe era olwo oluyimba lwa Kijamaica Bam Bam kagamba Bobi Wine ebintu bibulimu bwa mutwe nga bawulirizanga ennyimba z'Abajamaica n'akyusamu kati n'afulumya mu Luganda ogwo mulimu aguluddemu kati Kenzo bw'ayogera bw'ati tomuwakanya nnyo kati Pademan yandiyogedde ati tuli omu ku bakama abo ababugezezza ate ayagala nga kukoma mu bantu kubanga ne music we gwakuba yavaako gwa producing yavaako dda ali mu bali abakadde kati abaproducer abakadde tulina kati babbawa be baliko Nasibu be baliko kale ba Pademan bakuba ennyimba ezo ezitakyusa ezo nga n'oluwuliza gamba oyo Pademan kati ayagala kukoma mu bantu kayina kyatugamba oli omusajja mubbi wa nnyimba
era kati kyatuyamba tinno kati yadda muki mu byabufuzi ninga tabbe ennyimba bitooke ebyo olimu omunsi muno byaliwo ebityo kubanga byalina okuba bityo pita pata ngendo malokofuka kati gwe atugende maaso Benito kaya so Benito there you go Padman yagera maaso n'okuba nti avaayo nga defendinga amubuufu obufaananako bwe butyo ng'agamba nti nedda ebigambo bya Eddy Kenzo yali agenda maaso n'okuba nti alimba nabadde ndaba Eddy Kenzo nga sitegeera is Eddy Kenzo serious wamulabe ng'ayogera namulaba alinga aseka ngaga nti amusajja yabbanga ennyimba zange Eddy Kenzo yabadde nga nenziruka I have this feeling yabadde nga asaaga engeri yabadde aseka kuba Kenzo si yakategeera nti ennyimba ze oba eza Bobi Wine ezimu zifaanaganamu n'ezize alabika yakiwuliriza dda naye this was the opportune time ye lwakyayogera kati abruptly kyazze oyinza okuba nga waliwo ekintu kyewayagala dde okola naye notakivaako nnyo then obeera oliawo after some months or some years nobeerawo event ebeerawo neweesanga oga kati kankyogereko naye nze nga namulaye body language ng'alinga asekamuko I think Eddy Kenzo just abadde ayagala kukola lwayo yabadde ayagala finally yamuga opportunity time eno nkyogereko naye ng'alabika yakimanya dda nti codes z'ennyimba zino zikola ki zifaanaganamuko so fine we can somehow agree Bobi Wine of course waliwo ennyimba nnyingi zazzeemu especially ez'aba Jamaica alina n'olimba abalungi mpozi yakopa instrumento y'amawulire waliwo amawulire yagatandika neyo instrumento nsisamu ya there ye abantu tubiwulira nali wano ne mbagamba nti Mickey Wine oluyimba olwasinga ennyo okumututumula lwe yaddamu mpozi ne Becky luyimba lukope mysterious girl wena ntantimanye tonjagala towuliranga codes ezimu so Firebase ebadde nnyo saagala gamba Firebase so Bobi Wine abaddemuko n'ennyimba enkope but kyenyagala ogamba Kenzo kubanga yayagala gamba bantu nti ennyimba ze zizasooka zino ze baakopa then oli n'alyoka afulumya ezize but nze kyemmanyi nti codes z'ennyimba zifaanaganamuko Eddy Sheeran we bamutwala mu kooti omusango gwali gwakaggwa famire ya Mavinige yamutwala mu kooti ng'egamba nti yakopa oluyimba yakwata mu luyimba yes nti olwa Mavinige oluba lutambula speed ye yaddayo mu studio n'alusilowinga olwa Mavinige olwa lutambula kali yakwatanga awo n'alyoka ayimba but during the last moments of the court session Eddy Sheeran yajja ne gita n'agamba omulamuzi ngenda kukubira ennyimba 100 nga nziteeka ku beat y'emu omuvubuka n'asuna gita onjawulire naye nga buli luyimba lwasunira ku gita olaba nga lutuulira ddala bulungi so n'agamba omulamuzi nti sometimes tuyiye ennyimba nga naawe tomanyi okitegeera tomanyi niweesanga nga codes zifaanaganamuko n'ezooli naye nga si nti waluwuliza it is not word per word okiraba so codes ziyinza okukwataganamuko okitegeera oyinza okuyiya oluyimba ne lufaanaganamuko n'olwoli naye nga mazima gali nti watudde bulungi n'oyiya era zinali ngamba nti Eddy Sheeran gwe omusanga agenda guwangula kubanga muwandiisi musufu nnyo ate yo okusalawo nabba oluyimba mu system gy'amanyi ennyo nti walyoka ne bakizuula nti wabbye ogenda kuwanda akasente nesekuwanda wano osobola okubba wano tubbye ennyimba abaragadi babbye ba Chameleone ba Bobi Wine tubbye ennyimba naye nga ate nga tubba n'ez'abannayuganda abaawano naye nebikoma ku social media nebidda ku social media nebimalaawo teri akutute mu kooti nti I need compensation oba kiki okiraba ekintu ekyo so nze kyemmanyi oba kyendowooza because ziyinza okuba nga zifaanaganamuko but I doubt nti Bobi Wine yabba ennyimba za Kenzo munkadeke kamera Eddy Kenzo yennyini namulabe nga ayagala agamba nti ekiseera asinkane Kasuku after years and years okuba nti bali mu altercation ne bamalirizanga Eddy Kenzo akubye mwana mulenzi Kasuku agamba nti ekiseera nti bakuze
ke kaseera basisinkanemuko bakwatagane in that line. Eddy Kenzo ye muyimbi gwe mmanyi atandise okukola ebintu okweddaabulula kwegamba agezaako nnyo okulaga embeera nti nkuze bintu bwe bityo incident twagyogerako wano families okusisinkana olaba ebintu ebyo byakola ndowooza yalwawo na nnyo kubanga ne Kasuku ndabye nnyo interviews ze nga bwe bagenda ku kintu ekyo ekya Kenzo era Kasuku tamuyisaamu gaali abyewala olabira ddala nga so ndowooza nkakasiza ddala nti kijja kubeerawo nkakasiza ddala nti tewagenda kubeerawo buzibu era Kasuku agenda musonyiwa. In fact Kasuku ayinza okuba nga yamusonyiwa nadda kuba ndabye nnyo interviews ze nga bwe bagezaako okuleeta nti gundi yakukuba era omulaba nga tekimukosezza nnyo era tagamba nti nga issue. So ndowooza Kenzo yalwawo nnyo. Yes. Still in that line weekend twabaddeko ko n'ebivulu kyewunsa tebibadde wano at the end oba ku weekend but byabadde ate mu wiiki wali twabadde ne shows bbiri twabadde ne Fun Factory yayo 5-star comedy madness yabadde side out ku Serena. Then afterwards, lunaku lwadde lwa comedy because Madrat and Chico also had a show that particular day. What is your take ku shows oba biki bye walabako side zombi obanga wa following amuko mu line eyo? Ngenda ku giving a general perception about these two camps. One, abagundi aba Madrat and Chico be bamu kwa abakyasinze okunzanyira comedy. You don't okay for you to feel offended it's okay but mu comedy whenever you feel offended by somebody's joke either tekusanyusiza oba kituufu oli byayogedde tebijja okiraba ekintu ekyo but Madrat and Chico they try to put their pieces together teba offendinga nnyo bantu tebavuma tebawemula the same thing with the other camp bano bani bo badoyogerako Fun Factory. In fact me I would rather attend Fun Factory than yono Muhanji. I would rather attend that. Very good people bamanyi comedy chechi nseko ku nseko okiraba ekintu ekyo eri mu kampu y'abali simuyisaamu gaali aba Muhanji abaana boluusi bajja ne batuwemula sijja boogerako nnyo naye nayogera abantu ne bakuba engalo omanya abantu baagala nnyo ebyobuwemu ne bakuwemula ne bavuma waliwo comedian nga ne waaba avumye you can tell it is a joke then wabeerawo oli n'avuma nomanyira ddala nti avumye ayisizaamu omuntu eggaali okiraba ekintu ekyo so it is a good thing nti byabadde successful. Fun Factory sinaabayo kintu kyali kibasazeeko moreover in the same place bategekeddemu enfunda eziwera nga baddayo mu kifo kyekimu the same title simanyi oba 5-star madness simanyi oba bayongerako parts oba seasons bakozesa the same title nga tebongeddeeko. Madrat and Chico twali twakava mu season 5 I think so. Yes, so it was a success. Bonna basufu era nga bakyalina a bigger future ahead. Waliwo gwolaba comedian ng'akyalinayo olugendo mu maaso then waliwo nga singa bajjamu okuvuma n'okuwemula omuvubuka ono asobola okweyongerayo ne comedy gwakola gurupu eno esobola bano abavubuka ababiri buno obuvubuka obubiri busobola okweyongerayo singa tujjamu okuwemula singa tugamba nti kati lekeraawo okuzannya comedy wa Bobi Wine n'owa Museveni basobola okweyongerayo okiraba ekintu ekyo naye waliwo oli gwolaba nga ali versatile bw'ogenda ku pages z'abano ba Maulana and Rainy ba Chico and Madrati ba Fun Factory olaba nga bakoona eno so it's just a general perception. Still in the same week mwana mulezi Don Nasa yalabika maaso g'omulamuzi yazziddwa kwa alimanda paka nga 23 October bamuzizaayo eruzira paka nga 23 October. Omusango bwe gubanga gukyali ku rape akaguddeko it's not rape but sex exploitation of a minor yaddeko naye ng'olina omuntu akipikamu kaba kaweddemu
singa ogamba nti abanga mbenkya bw'obanga olina omuntu nga yakipikamu kuba waliwo neyansindikira message nagamba nti abazadde b'omwana abo bakambwe bazibu so nze tumusabire obusabizi aveeyo naye ndowooza this should be a message to especially celebrities or men at large engeri gye batambuza obulamu kwegamba buno obwana obumu buseegu nga buto yes buseegu nga buto you have to be decent enough to ask for this person's age musabe ne ID bw'oba oyagala sindika ndaga muntu not involving na muntu yes sindika ndaga muntu wobo jafune kuba sometimes toyawula myaka obwana obeera buto nnyo bwe buti naye ng'ebintu bye bukola n'enalongo ow'ewaka ali mu myaka 43 omulaga video n'omugamba ekyo wali okikozeeko n'abaawo ng'anyenya muto nagamba wallahi ya Mungu ekyo sikikolangako. Yes, there are very many women who are so innocent from the word twerking. Era omugamba nti can you twerk? Alabira ddala obuseegu obuli awo. What are you talking about? Naye bwana bubeera okwo 18, 16, mpozi bweyita bu sweet 16, ne bunyeenya ne bukola ki? Kati ife olw'okuba tuli basajja bambi mugamba mpozi tusajjalaata. Ebyo tetubuuza nnyo. Gye mukira nga mumakomera. Tetubuuza nnyo. In fact, the only problem standing in our way are parents to these kids. Yes, kati nkyogedde. The only blockade eriwo. Ekitimba ekiriwo n'ekisenge. Kyetusindika tugamba no tulawonoka. Eri omuzeeyi muki. Tusooke tuddeyo. Bajja basiba mbala. Bakyasiba naye bajja basiba. And these kids enjoying what they are doing. Ekyo kyembuuza. The only thing standing in front of us men okubanga tetulina kye tukola bazadde. Otherwise these kids are doing stupid things and they are enjoying them. They are sleeping around. Tuvumirira ebikolwa by'abasajja. Yes, nange mbivumirira. Abasajja ogenda maaso n'okuba nti nno mwerigira ku baana abatanneetuuka. Bajja basiba. Nze just mbagamba mazima ekikopo sijja kugamba nti dry. Bajja basiba baganda bange. Oyagala ekijiiko nkiyite ekitiiyo. Kale, away from there, topic kasente omujjukira gwe nagamba eyagwa ku show ya Shiba. Ekyewuunyisa teyakoma kugwa ku shene yali main eyaliyo nenkeera lwe twajana okukola show kuba show yaliyo Friday. Topic kasete yagwa ennume y'ekigwo omutwe n'agukata eri bwamaliriza enkya yafunamu olungubanguba naga Shiba n'emukono kanzije kuyimbire bwe yatuuka ate ekigo kye yagweyo kyali kizibu nnyo okusinga kiyagweno. Yagwa stage ezigwa waliwo kyenjagala. Teri muyimbi mulala yagwa okujjako topic kasente. Kati saawa zino baamutaddemu ekintu mu bulago apooca na biwundu anoonya kubazira kisaba muwe ku nsimbi ez'obujjanjabi. Topic kasente tabanga akozesa ebiragalalagala. Simanyi. Just mbuuza. Do we need to check him? Tusindikeyo abasawo. I don't know. Kubanga gw'ogamba. Yagwa Kampala n'agwa n'emukono. Ne wabeerawo a series of events ate nga zeegoberera. N'ogwa wano. N'ogivaako n'akanziruka ewaggulu. N'oyimbayo nayo n'ogwa. Kyokka yali yagenda akyalina obuvune bw'e Kampala. N'addamu era ne yekkata wansi. Omanyi abavubuka bakozesa ebiragalalagala. Yes. Kati bibawa amaanyi. Nawulirako abayimbi abamu nti tayinza steppinga ku stage nga tanywedde ku mwenge. Ng'ali kiriya. Abamu it is to kill their shyness. Abamu basobola okukola ebintu bye batakolangako. Olw'okuba bulina engeri egyo gubikka ku nsonyi ebiragalalagala ebyo. So consistency eyo mu bigwo. N'ogwa wali. Omulundi ogusooka tugamba bambi sorry. It was a mistake. Mumuyamba aveewo. Nge buzibu ki? Kiki ekiriwo? Okiraba ekyo ekiriwo. So tabanga akozesa ebiragalalagala. Kubanga tulina eri mu kampu eyeri on Kabako. Ye tatera gwa bigu naye amenya stage. N'amaanyi mangi. Alina amaanyi mangi. Naye ono agwa ebigo ate stage tezisigala. Ye tuba tulina okwebuuza. Tuyinza omuweereza akasente okujjanjaba naye ng'ekintu kya mumudu. Era ajja kuddamu agwe. Kyakyono kiweewa. Ekyeddaluddalo. So tulina okufuna the real cause. Kale nga tuva wano waliwo omusumba wiiki
omusumba yabadde awo ng'ayogera ebigambo ebiwanvu ennyo ku lubuto lwa Shiba Kalungi. Abasumba ensonga za Shiba tuziolutumbakatani. Waliwo abasumba b'endaba. I'm so sorry. Nyinza okuba nga ngenda kuofendinga. Omanyi abantu bwe tubayita endiga balowooza nti tubavuma. Naye endiga kya mu Bible. So oluusi nsaasira endiga. Endiga n'etuula owazze n'oyambala bulungi ne weekuba ka perfume oyambadde suuti gomesi osibye akakaaya mpozi biki n'otuula mu maaso. Then pastor n'atandika obanyumiza emboozi za Shiba. Omusumba n'otuuka ku katuuti n'otandika onyumya emboozi za Shiba. Mulaba yayingiddewo bw'ati n'akasiko okugulu. Kati eyo simbo mu Bible egyogerako bw'eti. Ekyo kitegeeza nti okugulu kuno kwakasuse. Abatwala mu Geyeena, akasonda ka Geyeena Kati mulaba akatimba ako ke yayambadde. Akatimba ako baakoogerako mugende munoonyereza akatimba ako. Engoye ezo ziviira ddala direct okuva ewa Sitaani. Kati nammwe abalokole muzambala. Foolish, foolish, foolish. Ebintu ebimu people just do them. People just choose to be naked. It's not that they are seated on the same table with the devil. Mermaid. Babyogedde nnyo enfunda eziwera. Mpozi oyo alina obugere bw'embuzi, mpozi obw'enkoko, mpozi ekiraata mbuzi emitwe, mpozi olwo oluyimba lwe yayimba Sitaani yalumuwaaniikira, yalumusindikira ku gundi. Kwegamba n'otuula mu saaviisi ya saawezi 2. Omusumba abanyumiza ku Shiba. What is wrong with Shiba? Saalabyewo. People just choose to be baseebu. Yazze ayagala kulaga lubuto lwe. Kati ye abadde ayagala kuinsinuatinga eri bantu mbu mwali mulabyeko omusajja wa Shiba. Mwali mulabyeko. Musumba tutobeera nnyo fala munakyalo. I'm so sorry. Si kuyisaamu basumba maaso. Omanyi bagamba nti oyisangamu musajja wa Katonda maaso. Omusajja wa Katonda nga mugezi byayogera bya magezi. Naye abaogera ebyebisiru tubayisaamu amaaso. Omusumba tulaba nkolonga omuntu alina kwebaka na muntu okufuna omwana. Shiba ayinza okuba talina musajja yamwebakako naye olubuto yalufuna, so what? Kati ayagala kugamba mbu oba lubuto Sitaani yalumuteekamu oba lwali lwa mmandwa. Yes, kyolaba naawe tobitegeera. Bano be basumba baagala nnyo okulowoozesa abantu nti they are so spiritual. Katonda nga tannayogera namulala asooka kwogera naye olwo n'ajja Katonda yandaze nti mulaba ekivulu ekyo ekya kamiliyoni yasa yambadde empale nnene bweti ng'ekwata wansi. Eyo empale eyo bajoogerako mu gundi. Kamiliyoni yayombedde empale n'abagamba empale kizoke but omuntu gwe bagiwayo kyekizibu. That designer is very good. Kamiliyoni yagamba ajja kunyuma paka lashi. Naye ebintu bino ebyokukoppa yabuli mulinga lutibwa ati n'empale neeyiika ng'ekimuli bwekiti ekya rooza. Abakyala baayiika endushu n'akimeekinga waasi n'atandika ozinalinga leno n'okunyola ekiwato. Walabako ka vidiyo ka sekeretoni gira nga amagumba gakubagana paka. Just mbuuza saagiraba. Tewagiraba? Naye ogirabe. So abasumba Kamiliyoni just ngenze yaze by the way. Yes, abasumba balikirawo okulowoozesa abantu nti ki Shiba yayagadde kupafominga na lubuto era nabagamba nti alina omuyimbi gwakoppa ye Rihanna. Simple logic. Omanyi omulokole wenna bw'oba tokozesa bwongo. Omanyi abalokole baagala nnyo binombo Katonda abibakolere, beesiba nnyo ku ssaala zife ssaala egenda obbanunula. Naye nga omubuuza lwaki olina obwongo bwe kiba nga buli kimu ssaala egenda kikola? Otuulanga mu kkanisa nga naawe okozesa obwongo n'ogamba kino akyogedde, but is it logical? Kubanga engoye zaayogerako bwe ziba nga za Sitaani bantu bangi eyo abazambala. What are these garments doing? Bagenze mu Geyeena. Waliwo we baatugambanga mpozi bw'olaba omukolo wedding nga bali bambadde bulaaka, it is a satanic ritual. Guys, what is satanic about me being dressed in black? Abazungu bayonoona nnyo abaddugavu.
abaddugavu balowooza nti everything black is evil. Era omuddugavu alaba kakapa akaddugavu n'atandika mu maaso n'otuuzi genda. No, kapa eri bweru. Kapa yanoonyezaawo okubeera n'ebula. Yabadde eddayo waka. Kati kwe kubeera awo. Giyite gamba kanyangu. Yes. Kumacha ngenda kuta ogende. Naye abaddugavu balowooza everything black is spiritual, mpozi bya sitaani, satanic. Okira buli walaba ekiddugavu, buli walaba video nga oli agikolera mu darkness. Agasitaani genda. Akika miliyoni. Ayimba ku luyimba lwa Katonda. Naye nga ayambadde ebyo ebigoye. Ebya bulaka. Mpozi ebyo ebiringa ensiriba ku mukono, mpozi ki. These are African things. Ne Pastor Sempa abyambala. Baka kilozi. Mpozi biki. Naye buli omu abalokole ne banoonya obusonga to justify nti oba Katonda oba muganda waabwe. Katonda si nnyoko pastor. Katonda si jjajjaawo nti bw'olowooza nti bw'akola nti gwe nga bw'okirowooza. Katonda ye yeesigaliza ekintu kye. Tolowooza nti bonna atugamba mpozi shibe engato gyayambala, mpozi baatugamba nga high heels ziva wansi mu nnyanja. Ate bapasita kati bazambala. Kati bapasita batubuulire. Now high heels sataniki. Lulimu atugamba nga nti sataniki. Luli batugamba nga engoye zirimu obumasaamasa nti ziva wansi mu nnyanja. Pastors are putting them on. Pastors are preaching with suits that have glitters in them. Kati tugambe nti bapasita naye wagenda mu nnyanja n'ogifuna. Please indiga mmwe mumanye church ez'okugendamu n'abantu abalina okubuulira enjiri entuufu. Full stop. Alright, kale awo byaleero tujagenda maaso n'okuba nti nno tubifundikirira awo. This is the weekend show. Tubeerawo tuyogedde ku EPAS alina show ennaku z'omwezi zigenda kubeera 31. EPAS yamazeemu amaanyi. Ennaku z'omwezi 31 January. Ndowooza zigenda kubeera 31 January. Let me confirm. 31 January EPAS is live in concert Kampala Serena Hotel. EPAS is supposed to go on a tour. EPAS yamazeemu amaanyi. EPAS nze obutakyogerako ku TikTok yange. Naye kankyogere kuno kwagaliwo. EPAS yateese mu Serena. Serena 31 January. Olina kubeera Lugogo. No offense. Cricket oval. Simanyi lwaki abantu beenafuya nnyo. Naye gwemanyi EPAS. Mumanyi taata. Allah. Yankubira kawuuyo. Akasajja ako katono bwe kati. Naye kafubutuka omuziki. EPAS yandigenze kutuwa. Shiba akola atya concert leero n'agiddamu enkya ebifo byonna ne bijjula. Same place. Ate EPAS tubadde tukugamba tuteekereyo concert ate n'olyoka onoonya ekifo kiringa kyaba VIP nkimanyi. Toyagala nnyo. Agala tu VIP. Yes, weeyisa nnyo. Oyagala nnyo. Kikungu. Mpozi toyagala bakuwunyira. You know. Toyagala migotteko. Oyambala bulungi. Toyagala migotteko. But EPAS weetaaga okuba ekisaawe. Yes, music alina and is a good performer. A good writer, a good singer. Kati nalabye poster neŋŋamba, please, what is this? Abayimbi abamu wano mu ggwanga banene nnyo naye beenafuya ne bateeka concert mu bufuufufu. No offense, siisaamu venue maaso. Naye just ngamba nti kifo kitono obugazi bwakyo. EPAS asukawo. Naffe tukuwagira ababooda. Naffe abasimi ba toilet tukuwagira. Naffe mwagala omulozaako. Yes. Abasisi ba chapati. Tukuba music wo yadde olujamaika tetuluwulira nnyo byoyimba. Naye atunyumira nnyo. Kati finally tubadde tukubanja concert ebbanga ddene. Etuuse. N'olyoka oteeka awantu bwe. Sindi yaliko erugogo. Gwe lwaki togenda Lugogo? Shiba abadde erugogo. Bebe Kulu Kamiliyoni. Simanyi oba Moze yaliko erugogo simanyi. Yaliko erugogo nga waliwo Good Life. Simanyi wali ekubyeko erugogo. Naye nkubalira abantu. Swangiza Avenue ebaddeko erugogo. EPAS okolaganye ne Swangiza Avenue oli almost mu category yemu quality music. Good quality music. Mbadde nsaba afuneyo akadde atulowoozeeko ab'erugogo a wider sort of space. Tubeereyo tukube ku muziki kuba agulina
nawoninga n'aba akadongo kamu waliwo akadongo kamu yali abadde erukoko naye be basi nnyimba zaabwe ze tusinga okuddamu. But I think wajja kubaawo ekivulu kuba bwe nzijukira ebintu bye ndabyeko ku internet ebyaliwo edda waaliwokko ekivulu ky'akadongo kamu nakivubo. I've seen those videos. I've seen those videos whereby oba yali kafeero ne nani bagayi ab'enjawulo nalabako mbiraba ntya nalaba nantumu oba yali abinyumyako then ngenda okucekinga ngo baali bahavinzeko ekivulu ennakivubo. Yes, these are the pioneers of music. Katujja kubeeraawo nga muzeeyi Sebata ate naye ajja ate nga naye ateeka mpoziwa Sebata alina kubeera lugogo ebibyo obimanyi ebya muzeeyi mbimanyi naye naddala kumutegeka kadongo kamu fraternity abaana abo bawalukaga bakibijjigiri baani balina music omuzikisa kibaani nga bagenda mu enclosed places mpozi hotel mpozi VIP biki so nga baakubanga ebisaawe music waabwe timeless waddala ate nga gwe tuddamu nkyaludde okulaba ennyimba ng'owakadongo kamu addamu oluyimba lwa dancehall naye bantu bangi wano ng'oli wa R&B mpozi yakuba biki n'addamu oluyimba lw'akadongo kamu tukirabye ennyo so nze Epasa I was somehow disappointed. Alright, that is Benito signing out. Tubeera wano buli lunaku olwa Saturday sawa 10 ez'akawungezi n'olunaku olw'Sunday sawa 3 ez'okumakya ebeera the weekend show. Tubeerako ne Bukenya Media side eno ate ne tubeera ne Benito side eno nga sinaba njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagaba bakusiigira langi ekizimbe kyo mu buufu omu oba obulala kuviira ddala ku kalina n'ebizimbe byonna ebigwa mu nkula yonna gwe kasitoba nti oyagala kisiiga langi kubaddeko langi ng'oyagala mpya bakuterako n'ekiba tekisiigibwanga kubakubire ku 0705 1936 era njagala okutegeeza kusula motors eno esangibwa Makindye tuuka Karenda kirira manga samafuta ga Africa Oil oba opposite nago wali sula motors bakolera ku nsonga zonna ezikwatagana n'ebyommotoka mu buufu ofaananako bwebityo omukateke kamujaga kutegeeza ku urban bar esangibwa na Muŋŋoona tugenda Muŋŋoona ku Orthodox Church opposite we wali urban bar buli lunaku ebeera party time party day olwokusatu babeera ne campus night Friday sembayo mwezi babeera n'ekibira Sunday babeera ne la branch ne theme nights endala nyingi nnyo nnyini ddala obubaka bw'obusembayo tusibule. Obubaka bwange obusembayo abavubuka twekuume tumininge business tulina okufaayo nnyo ku bulamu bwaffe faayo nnyo okukola ssente kola ssente ziwere ebisigadde byonna ogenda bifuna bwena agamba ku bali nti ne bali ojja bafuna abaana abo bajja kunyiiga abasidio nsunsuzi erinnya eryange agaliwo ogwe mukutu likinga video eno Rukia yabadde ku kamera mu buufu ofaananako bwebutyo. Thank you so much. Bye bye.